somako ekyokubiri Yes, sir. nti mu jjana Allah subhanahu wa ta'ala yatonderamu abakyala nga bw'onooba omutunuddeko bw'oti, right? Omutunuddeko butunuzi bw'oti, Yes, sir. nga amaaso gasobola n'okuyita mu ggumba ne galengera obusomyo bwonna obuli ki. Obuli ku kitonde. Kati bye tugenda okusangayo bijja kuba bingi nnyo. Allah abita qurrata ayinin, bisanyusa amaaso. Qurrata ayinin, ebisanyulira ddala, ebikuwa essanyu n'owulira ddala ng'oli musanyufu nga tolinaayo kirala kyonna kyokola ki kyoyagala. Era mu dduwa za Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga asaba nga Allah amuwe qurrata ayinin lati la tanqati'u, okusanyusa kugamba ebinaamusanyusa mu jjana, ebinaamusanyusa ku lunaku olw'enkomerero nga tebikola ki, tebiggwaawo. Kino kijja ne kiri ne kijja ne kiri ne kiri ne kijja ne kiri ne kijja, nga byonna byonna bisanyusa mwana Adamu. Saba Allah byonna abituwe.